wano tewali afunye buyinza bwa just kunywa bunyinjagano n'okunumba nga seddume w'embuzi ataliimu muguwa. Bwakolerera. Bw'aba tasobola bulwanirira bukolerera. Atambula agende jalabako bajjajjaffe nga bayombesa abantu mbunze ndiye no mbalwanirira temunyambako lwana bibyo gwayagala obuyinza. Museveni yanyigira ani gwe yavuma nga agenda okulwana. Yakonvinsinga nga abamukiriza nga ne bagenda abaganye n'abaleka. Okitegeera bwe yadda n'abafuga ababagaana bebano oba kitegeera naye bw'aba ayagala no one has ever chosen him oba mulunze olwo olumu ntera okulaba mu comment kakati mwe temwagala alwani kakati mugenda kukola woki ani abatumye abagambye nti no twagala nnyo okulwana kujjako gavumenti gwikola ebibyo by'olina okukola is it a menace nti tulina kubeera ffenna ku makya nti tulina kuba president si bwe kiri jako gendo okole ebibyo byokola azinogazi nti ofunye omugati gw'otwalira abaana b'ewaka osobodde okubatwala ku ssomero n'okulabirira obulamu bwo kola ebyo ekyo Katonda kye yakuwadde time yo bw'eneetuuka nga ddala that time deserves yo okubeera omukulembeze ojja kuba naye si bino nga kati byenda banne bakutte mukwano gwange obbi wange ne bamusiikasiika mu bintu by'ekisiru ono gayi ali mu kusita banne mu mpola bwe kiba nga Sewanyana teyasobola kujja lwe baali bagala okujja mu mpuuga obwesige teyasobola kujja kuteekako omukono ku kiwandiiko ekyo naga asisobola kuva mu mpuuga Seggirinya naga asisobola kuva mu mpuuga ku byatukolera kakati oŋŋamba oti olwaliro mbu Seggirinya yakugamba ne Sewanyana mbono ye abasibisa Sewanyana bamuwa ekindazi nga kyakava mu fulampeni nga kyoki kino ekisajja kisiru zesikulimba zesirabangayo omuntu yenkano oyo gayi amusore ku lw'abaana be naye musiru abakozi entuuyo bazikonvatinga into money amagezi bagakonvatinga into ebikalu bwana ddini luba wasava mpayo ensonga lwaki osinga Kyagulanyi amagezi ng'ompa ku bikalu ebivudde mu magezi go naye nga bwe tubiteeka ku minzaani n'ebivudde mu mutwe gwa Kyagulanyi byenkanankana era ojja otya okubeera omugezi nga Kyagulanyi musiru nga ye obusiru yasobola okubujjamu Magere yasobola okubujjamu wano Laavu Beach yasobola okubujjamu Semakookiro Plaza yasobola n'okubukola mu studio nga gwe omugezi okyasula ku mizigo nga gwe omugezi tomanyi logo buugu ya mmotoka nga gwe omugezi tomanyi kyapa nga gwe omugezi tomanyi we bakola ndagaano ya poloti naye ng'osigala okyatembeeta bannange ndi mugezi okwematiza era olowooza okwematiza okwo si ze zimu ku nsonga ezikuumidde mu bwavu ensonga ezikuumidde mu busiru ofuuke omwasami w'ekyalo omusajja omukulu mukyala waake era okugolola engoye bw'oba omulina ogenda okola onoonye ekyokuliisa abaana era onoonye ne fiizi w'abaana babo banaatera okuddayo okusoma naye ng'ogenze munoonya mu kwasama ogenze munoonya mu kulippira bantu era ng'ogenze munoonya kumanyiira basajja banno tewaliyo mwavu mugezi kino nkiddamu buli gw'osinga ssente omusinga amagezi buli gw'osinga ssente omusinga okutegeera buli gw'osinga ssente omusinga okumanya buli gw'osinga ssente omusinga okubeera exposed kubanga by'ojja mu magezi go bye birina okubeera ebipimo ebikakasiza ddala nti oli mugezi actually bino by'ojja mu magezi go ye stamp ekoona mu kumanya kwo gwe atalinako olina gwe mugezi alina by'alinanga mu ssiru gwe akyasula ku muzigo nga gwe mugezi ng'asula mu kalina ye musiru then tubuulira amagezi go gakuyambye eki era amagezi go tegabeera magezi ge tuyita amagezi amasiru bwe gabeera maanyi ge gabeera gayigga enkima ku kyalo jja nti ogenda giryanva ekituufu oba ogalina amaanyi
naye amaanyi nga gakulema okukozesaamu ekyokukozesa okugyamu ekyokulya oba okukozesa okugyamu ekikuzimbira ennyumba nga gwe ogakozesa kuyigga nkima ku kyalo gy'otagenda yadde okulyako enva at least waali gakozesezza okuyigga akamyu okuyigga empeewo wakiri abeeka balyeko ennyama naye ng'amaanyi ogakozesezza kuyigga nkima naawe tusigale nga tukyakubira engalo nti kiri maanyi olina kusooka kutulaga kyodde maanyi ekijuna community abakwetoolodde n'ab'enjuuyo bw'oba tolina ky'okozesezza maanyi kikujuna then obeera olina amaanyi amanafu kakati n'omuntu omugezi bw'obeera tolina kikukozesezza magezi kye tulabako then obeera n'amagezi amasiru diniro wasaava amagezi tebageeyita amagezi tebageetuuma amagezi galinganga lubuto siwaliyo bafumbo oba abenzi abakuyita ojjoobeerewo nga bakola bye bakola naye mu kaseera mpawe kaaga tulaba ebibala ebiva mu bye baakola kakati ffene tunnalaba bibala biva mu magezi go naye ate ogeewaana ng'okkakkanya abantu abalina ebibala ebivudde mu kyoyita obusiru then gw'obeera tokyali musiru wabula obeera mu mbatuutu oluvannyuma lw'okwematiza nti ndi mugezi nga tolina kyolagawo kivudde mu magezi go ng'era okyayasamira abasiru kubanga n'okwasamira omusiru kabonero ka busiru era obeera musiru n'okusinga omusiru oyo omulalu ku kyalo siwaliwo ayinza mmuteekako attention siwaliwo ayinza mmuteekako maaso era siwaliwo ayinza kutwala bigambo bye serious wabula gwa mulondoola ng'omulalu otambulira ku peesi ye nga kyayogera ky'olina okwanikula gy'atambulidde gy'olina okulondoola then gwobeera mulalu ate n'okusinga omulalu oyo ye abaffe miizaani kiko tupimira abategeera miizaani kwe tupimira abategeera bintu atalina kantu oba totegeera yensonga lwaki ne mu kika muyasanku yensonga lwaki ne mu kika amagezi gammwe gabuusibwa amaaso ne bwe gaba gaaliyambye gwani eyali gatuttaga agaalema okugaggawaza ago agaakulemesezza okunoonya ssente ezisonda mu lumbe ago agaakulemesezza okunoonya ssente yadde ezigula kira 5 ez'omuceere magezi ki g'ogenda okuwa abaaguze dda omuceere enfumba yaagwo ngabula yaagwo nsena yaagwo ate gwe ataafunye magezi gasonda nga baakutegeezako ku lumbe emyezi 6 emabega gwe yabulwa amagezi agano abe wali ssente naawe osobola okubeera part of kubasonza olumbe mb'oleese magezi owabula magezi kyako g'ogenda okuleetera abeekolera ssente zaabwe era abeekolera ssente zaabwe baazikola mu busiru nga gwaleese amagezi gakulema okugonvaatinga into money bannange mwewadde nnyo omugaso bannange mwewadde nnyo amakulu ate nga byebimu ku bigendo bakuuma nga muli baavu byebimu ku bigendo bakuuma nga muli bubi kubanga olwedde mmwe mwematiza dda nga temunnatuuka toyinza kweyita mugezi ng'ate okyayagala opportunities okuva mu bagagga omugagga mulage nti okyali bubi omugagga mulage nti okyetaaga kubanga omukono baguweereza asabye buyambi seyeematiza bw'olaba abagagga naawe n'otumya kasitone bw'olaba abagagga naawe ne weekubyakubya obukalu olw'okuba oyagala ofuuke grade yaabwe oba olw'okuba oyagala ogye mu grade yaabwe nedda ssebo abagagga olina okubatuulamu ng'otuusizza obbatuulamu era olina okwematiza ng'olina by'olinawo kubanga wabaawo akaseera ng'okyetaaga omukono omujunyi naye ate mu kaseera mw'okyetaagira omukono omujunyi nga gw'olaga watuuka dda nga n'abaana bo bakyabagoba fiizi mb'oli mugezi
nga n'abaana bo bakyali ekimu ng'oli mugezi ng'okyasobola n'okutta omukyala akubanja obusente bwe amagezi ne gatakuweereza nti kanoonya akasente mumusasule wabula kanzitemutte mb'oli mugezi gwe mu miti nkutuumye mugasiya tugenze ku kya Honorable Allan Ssewanyana lwaki Allan Ssewanyana mu biseera biri yagaana okuteekako omukono ogujjamu mpuuga obwesige ng'ate mu kaseera kanaalaga nti mpuuga ye yabakola bye yabakola omusamize tayokya ssabo era tayokya mbugo amala kulokoka n'alyoka akitegeera nti zino embugo n'erina essabo bye ndowooza nti bulijjo mwe muli obulamu bwange ate bye bibadde nga bindeegeera ebimbonyaabonyezza ebbanga lino lyonna ate era omuntu bw'amala okulokoka tebamubuuza gy'aludde nalwaki aluddewo okulokoka nga banne baalokoka dda nalwaki amaze kukola mazambi ng'ate bulijjo banne baalokoka dda wonna w'otwalira Yesu abeerawo nga mujjuvu kubanga obulokovu n'obulongoofu tebiriiko deadline azironga azitonnafa wonna wojjira mu bulokolo obeera mu budde kakati muganda wange Allan Ssewanyana tannakeerewako kulokoka era wonna waalokokedde wetumubatiriza ewatali kumubuuza gy'aludde nga banne baalokoka dda ewatali kumubuuza nsonga emulwisizaayo nga banne baalokoka dda wonna waalokokedde abeera mu budde butuufu naddala mu kiseera ng'akyassa era tubatiza mubatize lwakuba nti ebiseera ebisinga omuntu bw'amala okulokoka abo baalese mu bwonoonyi ate mwana wattu batera omuyita omusiru kyegendereze omuntu bw'amala okulokoka ab'ekinywi kye batera okumulaba nga ffala alokoka atya talina magezi naye nabo balimala kulokoka ne bamanya nti Allan Ssewanyana yali mugezi okubasooka okulokoka kubanga yabasooka okufuna emirembe ate n'ekirala ebizibu ebyo bye tubeera nabyo oluusi bituleeterwa bye tulowooza nti ate lyeddagala ennyimba ezitta abantu ebiseera ebisinga naddala ez'omwoyo zibeera zaaleetebwanga eddagala w'ozuulidde nti luno olumba olunzita ate lwe mbadde ndowooza nti ddagala w'olwokyera Allan Ssewanyana bw'aba yasazeewo okwokya olumba olubadde lumutta lwe yasooka okulowooza nti ddagala toyinza mmubuuza lwaki luli ate wali oyogera bw'oti ate mu kiseera kino okola bw'oti nalowoozanga bwento kubanga nali mu budde obwo nalowoozanga ng'omuto lwa nsonga nti nali muto ne Honorable Allan Ssewanyana yalowoozanga bw'atyo lwa nsonga nti yali mu budde obwo obwalina okumulowoozesa bw'atyo naye wonna waalabidde ekitangaala oba wonna waalabidde obudde wasobola okwegoberako ekizibu kye yalowooza nti ddagala tannabeera kikeerezi akyali mu budde butuufu okoze statement endala n'ogamba Kyagulanyi alowooza nti ffenna tukolerera kukyusa gavumenti then what is your concern kitegeeza toli target audience ya Kyagulanyi bw'ayogera abeera tawuliziganya naawe era bw'akoowoola abeera takoowoola ggwe kubanga omulamwa gwa Kyagulanyi gwa kukyusa gavumenti omulamwa gwa Kyagulanyi gwa kugoba gavumenti kati gwe atalina mulamwa gugoba gavumenti gwe atalina mulamwa gukyusa gavumenti then Kyagulanyi bw'aba ayogera teekamu earphones mmatu toddamu na kumulondoola lwa nsonga omusiraamu bw'ayaziina abeera ayita basiraamu ery'esswala ekide ky'erubaga kibeera kiyita bakristu mu mmisa gwe atali musiraamu biraali bw'ayaziina bikwatirako wa n'atali mu kristu oluyakitinga otya kadde k'erubaga gwe atakolerera kuggyako gavumenti ebigambo bya Kyagulanyi bikwatirako wa
Lwaki ebigambo bya minisita si bye biba bikwatako? Lwaki ebigambo bya Museveni ali mu gavumenti si bye biba bikwatako? Lwaki ebigambo by'abali mu buyinza si bye bibeera bikwatako? Gwe lwaki ebigambo ebikwatako bye ebifulumye mu Kyagulanyi akolerera okukyusa gavumenti ng'ate gwe tokolerera kukyusa gavumenti era bulijjo Kyagulanyi ono towala na muwalane? Bulijjo Kyagulanyi ono tokyokya mukyokye? Kubanga muli ku bigendererwa bya njawulo. Ye ali ku kyakukyusa gavumenti, gwe toli ku kyakukyusa gavumenti. Tugambe nti gwe atali ku kyakukyusa gavumenti, toli mu kkubo ono ali mu kukyusa gavumenti. Kubanga emmeza gyali mu kunyeenya kuliko ebyokunywa byo. Era bw'okola statement nti alowooza entebe y'obwa president tugenda gituulamu ffenna, lwaki atwesibako? Tolagidde ddala obubuyabuya obw'ekika ekya waggulu nti bw'oba oyagala naawe okwogera ku by'obukulembeze sooka ojje ku ballot paper, sooka ofune we weesimbawo. Olowooza toli mu kweŋŋanga muntu mukyamu? Kubanga omuntu gw'olina okuwuliziganya naye ye muhoozi bw'ayogera paying attention, kuba yali akutte ku mukazi nga ggwe, yali asse ku muntu nga ggwe. Ono byayogera tebirina kukukwatako kubanga muli mu nsi za njawulo. Ono ayayaanira kirala ate naawe oyayaanira kirala. Kyokka ate ekisinga okwewuunyisa fokasi yo ogitadde ku ono wa takisi kyona awala n'owa booda nga bakola emirimu gya njawulo. Omulimu gwe guba gwa kukuuma gavumenti, ng'ogwono gwa kuggyako gavumenti, kitegeeza ono si audience yo. Era tolina ngeri gy'oyinza mu addressinga naye aba opposition ababi, naye ono yasukka okubeera worst. He is the worst opposition leader ever. Mbadde mmanyi bw'abeera worst kibeera kikukolera kubanga ekigendererwa kyo si kyakuggyako gavumenti. Wadde nga ye ekigendererwa ki kyakuggyako gavumenti, muli mu nsi za njawulo oba mugoba ebirooto bya njawulo. Gw'ogoba kukuuma, ye agoba kutwala. Mu bupunza olangiridde nti ekikuwalanya Kyagulanyi kugezaako kunyeenya mmeeza kw'otudde oba okulya ebyokunywa byo. Bw'oba oyagala obwa pulezidenti bunoonye bw'omu, bw'oba oyagala obwa pulezidenti bunoonye bw'omu, kuba si ffenna titugenda kutuula mu ntebe eyo. N'omwana omuto tayinza kukola statement ng'eyo. Era tewali muntu ayinza kwegomba ddiini lw'assaava kumwegattako okukyusa obuyinza singa entegeera ye ebeera tennamukkirizisa kwegatta kw'abo abanoonya obuyinza oba abaagala okukyusa eggwanga. Naye kifuuka ekizibu singa afuuka omuziziko. Nga bw'ogambye nti Museveni teyeesibanga ku bantu, wabula ate abaamulemesanga yabakolanga ki? Ekyo olina okusooka omumanya. Kakati gw'oli wa mukisa okuba ng'okyassa era ebyo mubimanyiira oyo Kyagulanyi. N'ojja wano e Kenya ng'Odinga bwemumanyiira otyo era ebyo mubimanyiira oyo Kyagulanyi. Nkiddamu mubimanyiira oyo Kyagulanyi kuba ate nze nembeera ku opposition nga nze opposition leader ate nsobola okubeera worse than government. Kubanga mu kaseera nga nkunoonyeza ekyokulya ate nga ggwa nnuma engalo kubanga mmwe abasinga owala na Kyagulanyi ate mmwe mukyajjanjabira emulago. Mmwe mukyajjanjabira emulago, mmwe mukyapangisa. Kakati eno ombuzi yawa gye batwala okulya omuddo ate n'etomera agitwala okulya omuddo. Mubimanyiira oyo Kyagulanyi wammwe. Ebyo mubimanyiira oyo Kyagulanyi wammwe kubanga ne Museveni mu lutalo lw'ameenunula abo abafuka omuziziko kye yabakola simanyi. Kyokka ate n'abo be yasaba bajje bamwegattireko mu mirembe bwe baagaananga walabanga ebyabakolwako. Kakati bw'oba tosobola kubeera buyambi ate togezaako nnyo fuuka ekizibu kubanga wakati mu kulwanyisa ebizibu nga naawe ofuuse kizibu waaligenda n'ebizibu. Gwe noonyereza mu nsikeeruweero
Gwe bagamba nti Museveni emitwalo gy'abantu 5 gye yatta gyonna gyali ba gavumenti. Mwalimu abantu ba bulijjo. Era Kyagulanyi bw'aba talina kwesiba gwe lwaki omwesibako? Mumanyiiro oyo. Wallahi mumanyiiro oyo. Era kye kimufuula ow'ekisa ennyo. Ntajja nabba kulembera bulungi n'ekisa. Teweegomba nga nze yeekolera okukwatamu. Ku opposition oba mu gavumenti tonneegombanga. Kubanga bwe tuba tunakabala oluusi tusooka kufuuyira Lumbugwe ate olunaatukeereyo okulima. Kati mumanyiiro oyo. Era mwetalire ku oyo. Mumanyiiro oyo. Era mwetalire ku oyo. Kyokka ate n'ekirala teri akkaka kuleeta buyambi bwo kubanga toli buyambi. Naye singa tofuuka ekizibu tukolere ki? Mwabajjanjabira mu gavumenti, mwabaweerera mu UPE, mwe basalale ana, ate mwe mwefudde ekizibu mu dduuni. Ate mwe mwefudde ba kawaida mu Uganda. Olina akanula amaaso ng'embizzi eri mu nsonga. Amanyi, nze ndi mugezi, n'abagamba, amagezi go gali ludda waggwe ssewannaku omunaku awedde emirimu. Amagezi go gali luddawa. Teri mugezi mwavu. Ffenna tukyali bassirwa akikyale. Paka tulituuka ne tugaggawala. So agamba nti Amisi Kiggundu musiru nze yitonga n'obwavu bwange. Ngambe nti Amisi musiru. Nze yitonga n'obwavu bwange. Nga gwe kariya zonna z'ologezezzaako zifeyirinze. Paka lwagenda mu yabalyani professional just vuma kiba kimala. Ng'okusoma kwo kwakulema okufunamu. N'ojja mu batali bayivu gy'oba onoonye ettooki. Era n'osigala ng'okyeyita mugezi. Kisanga ate akidde.